Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga oba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Dine kanso matuvuna ko lwaleero biji bitambula mu ggwanga Uganda naye tubanga tukwera ddala information ku kitambula mu ggwanga Uganda. Amawulire nno agabadde gajja okero finally musajja bamusindise agende ku Kalabba kibayita death sentence yagenze bamuttireyo oluvannyuma lw'okubeera nti yasanjaga abaana abali batalina musango. Omusango guno gubadde gumaze ebbanga nga baguwulira gututte ssente nnyingi. Mukulu bamuwa abamuwolereza bigambo bingi nnyo ebyogereddwa abamu bagambye nti akasajja nawera emyaka 3 nga tebannamuteeka Kalabba okera ayinza okuvaayo naye nakanso matuvuna ku lwaleero agenda beera nga atubuulira ekituufu mu nsonga zino zigenda maaso. Mwami Matuvu wibuli kunyuma uyinayo ekikanzu kanzu eyo nga bakikwata kikutuuka ngenda kukirowooza kuli mwami Lwasa yavudde mu Isiraamu azigaba bugabi ani kati Lwasa kanzu ze bwentunga gye bazitunga anti mulema eno wanze no yeba waggulu eno wansi n'olubuto kakati awo mba ku kirala kanso sosokola bunaku lwaleero olabiseeko mu studio akkiriza mbuuze ku balabi lugavaaliwa ganja leeta lukafe babuze kiza mbuuze ku balabi baffe abatulaba ku mega tuli mwena gimusinza bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mbabuuzaako n'embeebazi gye mutuusaako engalo abafunye essanyu ng'abaasanyuse nga okira asingisiddwa omusango nange nyongera okubasanyukirako ate abafunye obuzibu ne mbanakuwalirako ne maliriza nga mbasabira Mukama Katonda buli omu amwambulize essebo so tugenda beera nga tuzitunuulira wano tutambula n'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda awo tunaava kwokera awo sooka otunnyonnyolemu ensalayo omulamuzi eno yamaze okusala kati bamuteeka ddi Kalabba tugenda beera nga tugendawo atujja itaka wa mama Fiina osifu musajjawo bangambye yanobadde ate akyaliyo ebintu byatabusidde mama Fiina ensonga azirimu ayogera kiri awo wonna tugenda beera nga tuyingirawo sente z'NRM zatabudde abayimbi Profit Omutujju namuwulidde nga akasukka yavumyevumye Bebekulu kumutta busi namuga ojja kumpa sente olingama namwemulawemula naye katandikira ndowooza ku nsonga yokero ate nafuta tugende nga kakati ekisooka era nyina abankubidde watugamba tebagenda kumussa Kalabba kakati wuuno agenda wiiki eno tagisukka tawona naye naze nabagamba tebajja kumussa Kalabba nga nsinziira ku byafaayo babizze bitambula Match as Penal Code ekyalina ekibonerezo kya Kalabba era kyali kiraga n'emisangiriro gya Nagomola Kizoni n'ebirala neera nga bw'olaba nti ne Homosexuality Act eno eyakakolwa naye era yajja ekibonerezo ne kijjiramu ku aggravated gundi homosexuality nawo nga bagamba obukuka mu vvi Kalabba kali ne mmanya nti sikeetegefu kajjamu naye mwekeni nebadde tekakyakola kubanga Uganda yasembayo okuwa omuntu ekibonerezo kya Kalabba mu Gwokuna basebirumbi 1999 abantu 28 bwe battibwa kati okuva ku olwo tewaddangawo bulijjo badde tettangayo muntu yenna yadde nga waliwo abajjanga basingisibwa emisango egyo ne babagamba ekibonerezo kyakufa naye nga tebabatta neera ne tuddamu 2022 manyanga 22 paka 25 Kooti y'amagye nayo yattayo abantu kigambye wati wa 3 n'abatano nga bakubye masasi naye nayo okuva mu 25 terina gwe yazzemu kutta then tufuna incident endala
yeya musango gwa 29 ogwa Susan Kigula era nagwo beekubira endulu nga basibiddwa basalibwa ogw'okufa bali teyalino yekka baali abantu 416 bali bakoze ekyo bonna bali basalibwa ekibonerezo ekyokufa naye nga babaterese tebakola ki tebabata kakati ne bagamba kooti kwe yasinzira negamba omuntu singa anaasibwa n'asukka emyaka 3 nga yasalibwa ogw'okufa nga tattiddwa then kati mumuveeko kyokumuta kimuveeko asibwe bulamu bweki bwonna. Nina ekibuuzo kansu bwe bamala okusalira omuntu omusango kati ng'okero ne bamusalidde wakola ki wakufa balina mutaddi. Kati ekyo kyekizibu abantu kye bandibuuziza omulamuzi mugenda mutaddi kuba kati yadde akyalina eddembe lyamuwadde wiikisi 2 ennaku 14 okujulira era ddembe lye bw'aba takikoze tebababuulira ddirwe banaakola ki ddirwe banaamutta kati okola omuntu bamutereka ebbanga lyonna era nsuubira nanze agenda kubeera ekirungi bannayuganda baweta mangu yo gavumenti yayagala okuzza mu bantu yakibazizzaamu okubalaga nti amateeka gakola ate mu bwangu era gakoze mu buki mu bwangu okera omusango ne gumusinga n'asalibwa ekiwunzo ky'okukola kikyo naye nkulaze nti emyaka 20 tebattangayo n'omu naye emisango egy'okutta egy'obutemu n'egy'obwannaggomola egiri mu Kowere gibadde gizzibwa era okuva 2029 manya ga 29 paka kati okuva mu 29 paka kati nga omusango gwe gumaze okusalwa obutemu bwonna obuzzeekawo obusinga emisango gisobola okujjako mu mawulire ogiraba nti wali gwadde bazizemu nakusalira kibonerezo naye nga gibaddewo naye tewali gwe bazemu kusalira kibonerezo kyakola kyakalabba kati wodda ku incidenti eno omusango guno gulinamu nagwo ebyabaddemu ebirumira nenkyagala okumanya ebyo for example mu bujulizi naye nabagambako era nti omuntu tasobola kusimattuka naye be bamuwadde kumuwerekera buki buwerekezi kuba twalaba bamuwa bakanso bano ne balyoka babuuza abajuliza ebibuuzo nga babatabusi netuka tugamba naye ebibuuzo bino nga bikakali yali ayambadde atya yali atambudde atya emwakoliko pulisitiki tekwali yali awumudde ennyindo ng'abamubuuza ebibuuzo tuka tugamba bino ebibuuzo babuuza byaki bigatta ku musango nga tutidde kati ekisooka ono baba muwane basooka bateekawo embeera nti bagenda kukola kikuyamba ate era badde bayina bye basobola okukozesa okuteekawo embeera eyaddala naye nali nyumyako n'omusibe eyaliko omusibe omu naye yavaayo n'agamba nti bwana kanso ku mbuga gwe baawadde okero oyo tosobola kumusimattuka otya singa kakutanda najja nga yepose kyuta tumusimattuka ate era bwakusibya nemba neyesigamu ennyama mbwera bamusindikanga kukomera ku bya pre-bargain n'abasibe egigu ya pre-bargain ajja ne bagamba kkiriza obutamala budde mu kooti kyebakola kkiriza omusango emyaka 5 gye yandi kusibiddwa osibweko emeka 2 kakati ye omwana ng'ayinza okugamba nti kale mu kuteesa okwo kanzikiriza omusango bansibe emyaka 2 nga ku mbuga akugamba nti akkiriza omusango totumalira budde bakusiba 4 nti bw'ogaana ng'akugamba nti tewali buzibu ogenda kunsangayo kati ojja kusibwa ereeta njakakasa nti mukusinga mukina aba abalaki mbona omise ku yaba atuuse omulimu gwe abatazikutaasa ye muwabi wa gavumenti state wa state kati abantu bonna ababadde bajja bw'ojja nga yali ku fayiro yo ye muwaabi jjukira obawoza guli ku defense kakati kuli bageni bakwambuyiza kkiriza omusango aleme kuyita mu oleme kutawanya kisaamusaamu kakati bye muteesezza looyo ono abireetera omulamuzi kati era wali otuuka n'okkiriza omusango ne bateeka ekyo mu nkola kakati ye ng'akugamba nti wadde wakusibwa 10 nti olikusalirako 28 n'ogamba lwaki 5 n'ogamba tewali buzibu kati tubireke twesisinkane wali era akakasa nti ogenda 10 lwaki abayagala ekintu ekyo kati ye bw'atyo
era kati omwana ng'ambo oyo bw'abagoba wadde gundi oyo awedde nagoba wadde Okero awedde era Okero yawedde kakati nendaba nga bamuwerekera bulungi kupakasa nti tawetaweta bamutuuse bamulekedere bamutuusiza era walabye nga Closing Max yeba omukyala yasitusa omukyala n'agamba twebaza community esobodde okubaawo nga tutuusa omuntu waffe byebigabo byadde bigwa mu Koweri nga tumutuusa kooti etuwadde embeera ennungi ffe byebyaffe ne beetuulira wali then enziraku twali tugezaako Okero enneeyisa ezimu ezisinga yali alaga ategeera ebiseera byakolanga mu kooti naye nina we natuukiranga ninga naye akasajja kamukategeera kati nga jjo kali mu kooti amanyi abantu bagamulamuzi yazze okutuusa dde amaze okuwandiika ensala ye byonna abennyonnyodde naye yabadde ate ayina eddembe okumusomera nti gumusiize naye n'amugamba ekibonerezo ngenda kukikuwanja that is singa atuuse mu kooti Okero n'abali mosifu kubye yakola n'abamwesa naye akasajja bakagambye bwayo olina kyoyogera tofaayo oba okwetondera abazadde b'abaana bano ekagamba nsiina kyakubagamba bane munsonyiwa olwo okusonyiwa bamusonyiwe saamanya waliwo ebyambuzaabuza naye nsaabuzo nejjusa kati omulamuzi ayinza okugamba owaayi ali omutima gwe yeenenya naye newembeera mulamuzi neweyeenenya Okero nabadde sina kyensobola mukolera Okero teyeenenyeza ate n'ekirala mu kwewozaako ku Okero ng'aweereddwa omukisa okumanya ku mbuga yamuwerekera amutuuse bulungi kubanga bw'aba awandiika yajja awandiisa olupapula lwekwasoma ebigambo n'okwewozaako n'agamba teyagenderera kutta olwedde oba omaze okwanguyiza omulamuzi omulaga nti kituufu wakola ki watta kaakati naye ebyo yabiwandiika ajja abisome ng'ajjukira ali guided by the lawyers kati bali okimanyi okimunyweza bunyweza ne bagamba atuuke bulungi era ne bamuteerawo engeri gy'agenda okulandinga kati awo watu bwe yalandinga ng'awaayo okwewozaako omaze oyabitunuulidde byonna nga talina kyanga ne oba neyiriza ezaava egwamba mu kyagu anti bagamba ezo zaabanganzi busobola okukutaasa wali nga tasobola kuwona ekwagundi kola yakusiba kasubi obunembo kafeero yazitugamba nga tasobola kusimattuka era bw'atyo n'atwalibwa challenge eri wamu bannagana lwokuba bava mangu ku nsonga era baajaganyizaamu ako naye mu demandinga okulaba ddala lwabanga death penalty ekyakola mu Uganda babuulire bagenda okumutta nzi kinjagala kubeera bagenda kumutereka emyaka 3 kuba senga olaba kanso senga batugambye omulamuzi n'agamba ennaku z'omwezi nga 5 mukolo gw'okutaali oba okutagundo baba mutadde mu kisaawe erugogo okuyingira okwerorerako nga batta Okero mutwalo netugusasula ntulaba Okero nga bamutta oba bamufumita mpagi enyindo oba bamufumita mpagi mu maaso tutambulira awo n'omugongo omwani gusasudde okulaba nga tuyinza obutagusasula kakati waliwo kibaŋŋambi omulamuzi wamenya mu peeni bw'aba akakasizza nti aba akakasizza okukola bw'aba akakasizza nti bamutte naye watamenya mu peeni tebakakasimba olaba kyeyawadde okusalawo n'amala n'akuba emmeeza ye aba amaze ate peeni aba amenya yaki oba owedde kati lwakuba ekituufu kiri nti ekibonerezo ekyo kituukiriza n'okugabwa kibadde kirudde okugabwa naye yadde kigabiddwa kati okukituukiriza wali obuzibu ekirala abantu baba bafiiriddwa ne bafuna obwenkanya kikisinga obukulu kati ekitongole ekiramuzi sigeddamuzi bafunamu obuzibu nti mu keesi eno yali unique kubafuna ku musango ku nzita kitemu bwerityo ekyakundi kyali kiti Kajubi bali batta omwana omu nga bagamba Kajubi nga yafandinze naye omwana atya omu mu mikolo gy'ekinnansi n'ekirala
it wasn't na broad daylight beekweka babikola mu nkukutu bino bitunyumizibwa mu kunoonyereza naye wano omusajja najja n'ayingira essomero n'asala asooka n'asala kati kyali kipya n'amala n'akubira n'abasirikale essimu kati ekyo kyali kipya naye kati emisango emirala abasibe bangi bakyali mu kkomera nga kyetusaba constitution obangu bwe bakoze kuwona UKIS 3 bazikole ku musango gw'abana bakwata ebyobufuzi kuba nabo baba babakwata omutwe babakwata na broad daylight nga kamera kweziri nabo batukolera ekintu kyekimu bajje babaleete wali batugambe nti babakwata bebavunaana dduyiro yali Kavule nti twafunye ekifo ekavula lundi mu Makerera kooti weetuula etujjere ewiiki 3 oba mmeka 4 tumanyi nti nabo ensonga yaabwe wedde bakola omusango basingise wali tebakola bate anti omusomo kino kiri expensive no tekiri expensive bano badde batwala miliyoni 4 tewali buzibu oba basobola okuyita olukuŋŋaana ekyankwanza n'oyita beemupya abawera ebisatu nomwana obaseereza n'ekikumi ekikumi ng'okujja kwabwe okugenda kwabwe n'obutagenda ekirina kyekyongera ku muntu wa bulijjo ate lwaki kino kirimu obulamu bw'abantu kiba expensive kino gavumenti ekiramu nyo erina byebala bana abantu beyasiba yali wano yali yagala kulaga bantu nakyogera mu musango guno nti abaali bagamba ebweru nti judiciary tekola wano era ensonga ki tebatwalayo nsonga baali balimba judiciary yawano ekolaki ekola era ono bwe twamukutte alina n'obutuuze bwa mirundi 2 mu America ne wano tumutadde wali mulabe nti nno afunye fair hearing ate mu bwangu era nekitambula so era bakyo gavumenti yakyakivinze bwe basalawo nti kisobola okukola nekikola kati twagala gundi bireme kuba selective nti atakola ekisasamaza nnyo tebajja kiwa attention bwe kimu kibe nga kiweebwa obudde bwe butya bwe bumu kati abantu kyo kibagiyinza okulaba n'ekirala ebisaliddwawo kooti biteekebwa mu nkola nze wano bwe nninda omulamuzi otugambye bw'otunuddemu omuntu ono komuwe maximum sentence era nga etteeka liri very clear omuntu bw'asinga asingisa omusango gw'okutta omuntu naye ali liable to suffer death okitaddewo then kaakati tulabe kituukirizibwa ekyo nakyo abantu bakiseeka amaaso kati ekyo nga kiwedde kati katulabe ku bantu abalala abadde baga emisonga egimu ne bamutwala kooti ento ne mukomitinga ku high court ne bamutereka eruzira mwaka mulamba 2-3 oyo n'abali mwena tajjanga mu kooti kuwozesebwa bamugamba kimulira bika mu kooti enkulu ku ssaawa 3 amanyiye wa ssaawa 3 tamanyi date paka kati kiringanga gundi ani Seekawumaru Seekawumaru anti bamugira kati Seekawumaru bamuvunaana omusango gwa human trafficking saagobera nnyo kesi eryawo anti bo bagamba oba namulabako twali tugenze yekigo tumusanga nga bambi embeera yatabuka omanya asaasanyanga nnyo sente naye nina nodini yali antumyeyo ogenda okukwata ki waaka kontenti ogwo yali akola mu bulingo simanya asomba tuwa yakamula tuwa yaki omanya sente bekanyaku swani 2 meka kakati nemusangayo n'atugamba nti nze baŋŋamba nzira mu kooti ennaku z'omwezi nga 3 naye nga tebamuwadde mwezi kyekirikobaddeoyogerako naye omusango gwe bamukwatira human trafficking omanyi yabeeranga n'ebiwala nze nagendayo ng'abawala abatono nga bulina obubina obunene nga bali ogwe batulinga kitala abeera nnyo kati kyekyamukwasa kakati ali eyo baana bato kati ali eyo bamuwanakuza bamugamba nga 15 ogera kukomawo mu kooti tebagambye mwezi era buli muntu kasa ennaku zona ziwera nga 15 ng'agamba oba leero lwengenda alina okula nga luzibye ng'alinda omwezi omulala obeerayo nga tolina looya agoberera nsongayo famire yo nafunafu babeereyo n'ava ne ku nsi
kati abateebeza omuntu ng'omusibye emyaka 10 oba 7 tajjanga mu kkooti kwozesebwa kagiba 3 kati agenda okumaliriza mugenda omweta mu kkooti ng'obujulizi tewali obulamu bwobwo obw'omuntu tosobola kikompasetinga kati ekyo nsaba gundi essiga eddamuzi lyongere okukinyweza abantu bonna bagwana obwenkanya mu sipiidi mu ngeri gye bakoze ku Okello. Katusabe tulabe Okello nga bamuteeka kalabba nga tukirabako kuba simanyi gye tugenda kirabako. Ate alinayo emiisiza 2 ayinza okujulira ng'ajulira agenda tugamba ki agenda bagamba ki tajja kijja kubula lwekyanaamuwabula naye akakase nti waba ajulira ku mbuga si yerooya obajja mutuuza butuusa. Mama Fina yavuddeyo ku nsonga z'SB4 agamba omwana wange ono gwe bawayiriza waaki nekiri nti waliwo bitambula nti mukulu ono SB4 bayokana ddane Anteira era nga waliwo omu abatabula era yali ku mukolo n'agamba baali bandogaloga tubuuza ani aloga era yava back in time n'agamba zisirina kintu nakimu ku nsi SB4 yayogera tugamba n'abalongosi babe naye abantu bagamba wano waliwo omuntu atabula amakagamu era nga balumiriza mbu Maama Fina yagatabula mbu ayagala nnyo ono omwana bane bagamba mu bazaala bakulu nga bombuzi obwo bigambo birya allegations ebigambibwa Maama Fina yadde atuyamba n'ayogera ku nsonga emu bali bagamba Maama Fina oba rumors zibaddewo nga bagamba mbu Maama Fina alina omukwano ogw'enjawulo nani SB4 yadde ajja n'ayogera kimu bannange sina nkolagana esinga yanjawulo na SB4 tujja tuya maama n'omwana anti amutwalanga mutabani yamuzaala ffe kyenawulira kati kyabadde atuti ejjajja n'akiralifayinge naye kasati ekyo teyakitemye bulungi nerusiga busigazi omwana oyo ebigambo ebigira ekitegeera kati naye nasigala abantu nga bakyalimu okubuusabuusa balimu akatono nti tewabanga ensonga zino zandiyo tezibanga ntuufu naye baba banguye Mafina nga ayambye bantu baba banguye batya anti munnange ayinza okubaaya ate nga bayamba abamu omwana yabadde era abaleeta ono SB4 yabadde abajja n'abaleeta ono maama yasooka okubateeka mu kamera era bwe yakikolako akaseera tekaali kanene Maama Fina n'asiima emirimu gye n'amugamba ogwana n'emmotoka ey'amaanyi mbw ate emmotoka yayinza Anteira namulabako nga bamuwa emmotoka anti olwo omwami akulaakulana n'afuna emmotoka ey'amaanyi ate baŋŋamba n'emikolo era yaginamu omukono ogw'amaanyi okulaba nti omulenzi afuna omukyala naye ate omukyala yetabyagala kati abakyala bali bwe bati lubeerera omukazi tali ba comfortable ng'olinayo omukyala gw'okulagana naye nnyo kaba mukwano gwa bizinensi ye tali ba comfortable Maama Fina ono asooke atangaaza abantu enkolagana ye entuufu ne mwami SB4 mugundi mutabani wa azaala muzaali anti agamba mutabani wa azaala muzaali naye abantu bagamba nti omutabani ne maama beegiyisa nnyo ye kibalumira wa ekintu ekyamala ku mukyala wa SB4 emiki emirembe Maama Fina amala kwanteera emirembe kati abakyala mu butonde bwabwe oli ne waba mukamaawo nga nakkubira essimu ekiro nga mukamawo mukazi naye ng'ekirakubira owange nno tewerabira enkya tulina okukeera oba oli awo n'akuddamu kunnya bannange tonneebaka bambi weebake nga bukyali omukyala oba omaze dde okumutabangula omutima kati ate bwe kigattako nga akola ebyo ebirabo agaba binene ebyenkana emmotoka ate nga myufu okitegeera myufu egabika okitegeera yekala omanyine ebyerabo bino bigabibwa abantu nga kiva either ew'omukyala oba ew'omwami nekkala ezo zirina kyezitegeeza emyufu etegeeza ki gwe tokimanyi nti nekuna kulwabagana tugaba birabo bimyufu gwe tokimanyi kati oyagala kitaputa okitegedde nze nkikomezza kati omukazi agenda okwekirabo baleese kimyufu ate nga kinene kati Anteira ne yeebuuza kiki ensobola okukola okumakinga ono mukazi watwali wali purezenta bulungi ku TV naye ono alina obusobozi obugaba emmotoka enkya alina obusobozi obugaba enju alina obusobozi obukola buli kimu ng'ogenda kuwaayo ki tewali mukwano kati ate omukwano anti kati abakyala atuuka time nakkiriza omukazi bwafumbirwa atuuka nakkiriza
nti oli bw'aba alina ebyo byonna nga nekyensobola nze okuwaayo mukwano guno kaboozi ate nakaera akalina mukazi asobola kuddamu kabaawo naye kisinziira ni akakuwa akalina yaani ali atya andi kati labayo mu mukwano abantu ebibaagaza abantu bingi abakazi bennyini bakugamba nti omusajja ng'alina essente ne bw'aba mu byalungiwa gwe ki ekikukozesa nti ate omusajja teri musajja asobola kulaba mukazi mubi nti alungiwa olwa ssente ze ekyo kiri tuwe ogitegeera kakati maama Fiina yadde asobola tuyamba kutangaazaawo kaataatangazaawo era abantu bakyalina ebibuusibwabuusi ate n'ekirala ne separation y'abantu teyakyogeddeko ng'ekimuluma naye yabuuzizza oli wamma oli wamma wava kati embuuzi eyo togiraba naye gwe embuuzi eyo togiraba yabadde ng'omuntu omukulu maama w'omwana yadde asukemu n'ayita muwala we n'amugamba temusobola kugira gye tulabe ate ku buyambi bwagabye n'amugamba nti mbagala mbe wamu n'enkulaakulana yammwe n'essomero eryo litaddemu ekizimbe mbaddeyo ekizimbe ani lyaguddewo mutambule n'agattako naye wamulabye yabadde awo ngola atali bazati mwabadde mwagala akola atya yaye tali bazati tuba tukyali awo ennume eyasooka wali ogundi SB4 n'avaayo n'abagamba nti mwakitegedde nti bagambye sirina mwana kakitegeeza namye ntegeera bulungi bwe nfiira wano sirina mwana yenna mu nsi sirina kikati ebyabasajja tebabyogera ebyabasajja tebabyogera oba ayina kye yategedde ne bw'aba ayina kye yategedde abasajja waliwo bye batoogera fe abasajja abakulu yabanga n'abaana ng'akimanyi mulimu omwana ow'okusatu si wuwe n'awangaala omwana oyo n'akula omusajja n'afa ekyo ne bakisanga mu ddaame lye ne babuuza omukazi nti owaayi mu ddaame batugamba omwana ono ow'okusatu si waawano kituufu n'amaazi bansonyiwe samanya nti baze yakimanya okitegeera bwe byabanga naye nga ye yabalanga mu repetition ye eri abantu n'abaana bano abalala kuba kati omwana oyo ajja kukula bwe babanga ba SB4 ajja kukula gwe katambya nga kitaawo awera nkulokooto nti yali afudde talina baana nti bwafiira awo talina baana iwe okukatiriza bwe nfiira wano mukitegedde bagambye sirina baana biki era sirina mwana yenna ku nsi bino ebigambo SB4 eyogedde bimulekawo kuba nteera wabagamba bali bandogalo ono yeegaana abaana mama Fiina avaayo sinategeera nti oba yavaayo SB4 gyali omu ani alina ekizibu ekizibu kyenani omuntu bwagambanga nti baali bandoga aba yagenze gye balogera omulogo n'amugamba nti wabadde wakuloga ekitegedde numiriza obulogo bw'ataloga kakati ani ekimutwala mu balogo ku myaka egyo naye kiki wategedde otya nti mulogo ali yagambye bw'aba yagaye baali bamuloga oba yagenda wa pasita n'amusabira waapi kitegeeza naye yagendako gye balogera apasita bw'akusabira nga mutuufu tasobola kugamba nti obaddeko akuloga yagamba emyoyo emibi gikuveeko ng'akumaze naye ono akulaga yakuloga nti yakuloga ono alabika n'omusajja wamwagala ani naye yeeraguza naye ki ekimweragusa ku myaka egyo naye naakuza naye emyaka emeka ani era si yakuze era ayinza okuba kalinga mumwaliro gwakusa kati wanaani mukyamu kalinga mu gwakuna relationship omukyamu asooka ye musajja bwabanga liri savulye lyeddene nga nalyo savulye alina okufuna engeri gyaliwuuta mpolampola bwe liba bbeere aliyonka empola nga teriyingiridde nnyo ate kukyankalanya ono olaba abakyala ofuna muwala nga mukwano gwo ng'omukazi w'omuto kw'oli naye ng'oli asinga ono akabina nekimumalako emirembe naye ate ono alina essente si tutakomye ku ssente zokka mama Fiina era si ye mukazi omubi ennyo gw'oyinza okugamba si mubi nnyo yadde nti ligizeegize okitegeera ani tasobola kuba mirembe kati SB4 yalina okutereeza engeri gyasikyanga empikizi okitegeera asooka alete ono okumukakkanya ani kuba ani namulabe byayogera byonna abyogera naye akyalina omukwano eri omusajja nze namulabye talina byeyasiza biri awo anti bwe mulina kyemutamanyi kati bino byonna tubyogera ani tayira omulaba waali awo okukwata obukwasa omusajja
okufuna kati omusajja amutwala n'abalongo be nga bwali bw'atyo ali atya nga bwali bw'atyo n'abalongo ali atya nga bwe yakula omukyalo omulungi bw'omulaba naye omusajja kati okujja mutwale kwali omukyala eyaggumira si kyangu kuba ne gundi esibifo yamutwalira agamba bambi kisajja kino kirina omukwano nekimutwala ate mu kamera owamutenda nemutenda ne muŋŋamba nti kati awo ani alina kunyweza butamuta kati namulabye akyagala omusajja gwati kimanyi mutima gwakimanyi alina okufuna omusajja omulala amutwale si kyangu omanyi okwetiribuusa ababojjerera tebabulayo anti kati baba bwebuti kati anti obwo obulenzi kokakajja ka mugongo naye kati ani yatuuse okuba nti anoonya musajja wa mugongo abaagala musajja wagenda buildinga naye bulamu okuza baana kana ak'omugongo kajja ku mugongo kati ekate kalina kikakungirako ate omukyala ayingira mu ebyo baba bakyala myaka 45 akoze sente ze kanfunira akalenzi akansanyusa ate era babufugya mu nkukutu okitegeera kakati nze ŋŋamba tekinnabaleeti namulabye njogera yakyagala omusajja babitereezi kati n'omusajja yennyini mwekwana tisitumanyi kati noono omusajja yennyini atereeze egundi agambe ku gundi bw'abanga kituufu bwe kibanga iri savulye aligambe nti beere kkiriza nkuyonkerengako ekiro naye emisana bitawaanya omukyala waawa weewaka Lugave Abokoof and Free Slap tugamba kino gwe wenna nga ekifo kikulemeddeko okuba emyasi olwakiira olina ssenyiga akutawaanya olwokubasi Lugave Abokoof and Free Slap jabeera nga akuyambira ddala bungi nnyo Lugave Abokoof and Free Slap genda obeeremu okufuna pharmacy ekuli okumpi oba docshop ekuli okumpi era ng'eddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority okubeera nti libeera katale nakujjukiza ne Lugave Herbal Syrup Lugave Herbal Syrup ono gwe wenna olina omuliro mu lubuto ofuna ekikeeto olina gaasi mu lubuto atolya mmere emu wagivaako simanyi nava ku nva ezimu nava ku byokulya ebimu olwa ulcers nga makino Lugave Herbal Syrup agenda beera nga akutereeza ddala bulungi nnyo kyona okubeera ng'okola genda pharmacy kuli okumpi na docshop kuli okumpi obeera ng'ofuna Lugave Herbal Syrup agenda beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo genda gambi genda mu pharmacy kuli okumpi wa docshop ofune Lugave ono agenda beera nga akuyamba tugamba nti eddagala lino lyonna lyakakasibwa National Drug Authority, that is NDA. Kubeera nti bitundibwa katale gwe ali ebulugwanga agenda otukira ebintu bya Uganda kugira ngo kubanga ofunira ddala bulungi nnyo eddagala lino kanso njogera kukutabijja kweyongerayo enkya saagala kusika nnyo ekyo nafunayo kadde nja Saturday kati njanja kubaako ate mu nsonga z'omukwano n'abo ab'enjawulo webaleweereza bantu akwagala akujja ku namba kimala 0705 51 6319 0705 51 6319 ku nsonga bbiri ayina okuwasa n'okwanjula ntera obikola ku weekend omande paka lwakutaano okubeera ku nsonga z'amateeka abantu batawanyizibwa ttaka byapa twalina ekibanja ne bajjalo ne bakisala jangu tulabe bwe tusobola okuyamba ebiri mu layini eyo kuba kusimu eyo boogere kale sobe bulungi